abalungi tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange Asha nava namatuba nange mwasibye mutya buli mutya kansube nti muli bulungi nnyo nnyo ate nga nebaza abantu abatulaba okuva mu nsi ez'enjawulo ne mugamba abanaye Life Experience mwebale tuleetera kino ate ng'era bulijjo mbaleetera abantu betuludde okulaba oba abantu nga bali mu media tuleeta ebintu bingi Life Experience nabagamba relationships, trending news, abayimbi baffe abatubuzeeko abaali basirika baliwa kati bali kuki mbabaleetera ne tunyuwayawayamu ne tumanya kye baliko ne tumanya ki ekitambula ate ng'era temwerabira tubeera wano ku Silverback wadde no ku Summer Road gwe munnange oyagala okuwulira ka music akasenenkerevu olunaku olw'Mande babeera ne pizza bagamba buy one get one ate bakuwa pizza 2 entono n'ennene kwegamba 3,200 oba ofuna pizza yo ennene gaggadde ate n'okutta ne famire yo ate ng'era bulijjo omuyimbi waffe leero gwe tulina kamusabe atubuzeeko ate era tutandikira awo. Hi mama. I'm so happy okubanga tuzeemu okusisinkana. I know. Naawe n'otagaana n'ogamba akanzije sister wange tuwayewaye. Oba muwala wange nno. Ozaala banaaba? Kakati. Nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba webala okukola. Yeah, this is really nice. Thank you. Banange tusabubuzeeko ku balabi baffe. Abalabi baffe abawagizi bannaava mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerayo. Mbaagala nnyo mugamba mutya. Oba kanaafuluma Merry Christmas and Happy New Year. Mbaagaliza omwaka omujja ate Mukama agubayiseemu nga muli balamu. Inshallah. Tusanyusa okulaba Grace Nakalema. Kale dya. Otubuzeeko. Naye buli lwe mbasanga bantu omwe mugamba mbuze. But I'm here. Anti edda twakirabanga nti omuyimbi buli wafulumya oluyimba alabise kati bw'osirikamu ne tubanga tukyamanyi kapya kikoyina manyi n'abagizi naffe tutama kapya ki otubeerayo dya kapya yobeera akakaddeke. Okay, kati bajja keberako Grace Nakalema Official Uganda kuliko ennyimba nga Muzudde, kuliko Regina, kuliko Ekyejo, ennyimba nnyingi nnyo eziriko empya n'enkadde zonna ojja zisangako ku Grace Nakalema Official Uganda. Ate nnyongera okubajjukiza nti munoonyeeko ku bayimbi bammwe ku official channels zaabwe music waabwe abeerayo. Tuve mu bino edda basaasaanyanga music waffe everywhere omuntu nga ateekayo music nga tamaze nakukola ki nakwebuuzaako. So the more you check on us, the more you're going to see our new music. That is the only way how you can support us okutuuka nga tubatuuseeko we muli we tunabategesa ebivulu. Naye nga sibuze nnyo mbeerayo nina band bagiyita Mavoko Band nkola nabo sometimes. So mbeerayo mpola mpola. Mavoko eno ebeera wa oba ebeerayo ddi? Mavoko Band ebeera oku as per now tuyina every Sunday ku Paradise Mall, Paradise Gardens, Victoria Mall Entebbe. Awo tusangibwa every Sunday and then tukolera ku every end of the Tuesday ku Entebbe Road. Yeah, Entebbe Road awo bayitawo ku Daybreakers. As per now, that is the program that I have. And then on Christmas, tugenda kubeera era still ku Paradise Gardens emisana ate ekiro tugenda kubeera side ya Golola, bayitawo Golola Gombe, oyita Gombe awo Gombe Golola, that is Gomba Road. So awe Gombe n'oweta katono nnyo bali ekyalo bakiyita Golola. Mavoko Band wegenda okubeera ne Stabo Anatolo. Banaye tusanyuse nnyo okulaba ku Life Experience Uganda. Grace Nakalema omukyala alina abaana 3. Maama w'abaana 3. Yeah, I am proud to be a mother. They are grown ups. Okimanyi nti olabika bulungi. Amiina. Weekumira otya okubanga tukaddiwa tolina stress what? I don't stress myself okuva lwe nategeera Yesu Kristo nenzikiriza okubeera omulokozi wange nenzikiriza Katonda
nti yatulinako obuyinza ffe tetulina buyinza ku byaffe bye tukola ffe tukola kye tukola then he blesses you with life with money with everything kakati wobeerawo ne weeraliikirira osanga omuyimbi nga yeeraliikirira hit song ey'okujja next year naye ng'olwaleero tannaba nagenda mu studio naye nga yeeraliikirira agenda kikola atya next year okubeera ne hit song exactly I'm not like that nze siraliikirira tomorrow I only worry about now today ntuuse nkya e Kampala right now olwaleero ebyenkya byankya mukama omukwasa n'omugamba mukama biibyo sina stress I don't want to stress ensi wagijjako amaanyi bw'ogiteekako amaanyi oyinza n'okufa n'okugwa n'eddala kubanga kyotafunye oba tokifunye oba tokifunye kyotasobodde oba tokisobodde tokisobodde kitegeera kati obeeraawo njagala kubeera nga gundiyize njagala kubeera nti bannange no that is not me weewe emirembe mu mutima gwo nakiggala ekyo nakiggala ensi n'ogijjako amaanyi okuggyako nze ekintu kyokka kyenyinza okutya okuba nti ndwadde obulwadde obw'amaanyi buntadde wansi bannange naye mbusimanyi sinnabakola ssente bannange sinnakola kino no ensi wagijjako amaanyi waliwo engeri gy'okyogeddemu wategeera mukama nategeera katonda nti yasalawo olunaku lubeere buli kimu ekiba kiba ku programu ze si programu yaffe nina omwami we nalabye nga yakazimba moolye nekwata omuliro yes netadde mu kifaananyi kye neŋŋamba nyinza kukola ntya wano eno neŋŋamba okay nkaaba emala neŋŋamba mukama yaleetera yakolaki yajjawo so you don't have to stress if you don't want ensi wagiteekako amaanyi ogw'eddala siina kyamaanyi kyeŋŋamba nti nkola kino aleeta sigenda nakulimba bantu simanyi ebizigo bindi just weewa self love yes okweyagala anyway edda we mwayimbiranga oba industry bwe yaliko we mwayimbirako bwere kati oba ekyuseemu of course buli kintu kikyuka buli kimu ne time yakyo ensonga lwaki okuba oluyimba olwaleero nga lulungi mu January zaffe ne lubeera awo omuntu nalowooza nti luli substantial naye nga luba lulungi lwansonga nti kakati olwaleero abantu abaatulabanga edda be bafanzi baffe abedda yes be bafanzi baffe kati bano abato baba bafanzi baffe nga akwagala olwokuba yakuwulirako mama we nga akuwuliriza okitegeera naye ye nga ye that is not the type of music gwayagala okitegeera kati bwe tugenda tukula omulembe gukola ki gukyuka okitegeera ffe tukola bukozi ne tulaba atwagadde naye nga omulembe gukola ki gukyuse ne music yakyuka so toba nenya oli ajja kwogera bwogezi bigamba tekemu akadongo tintintinti naye nga kakole hit omwana afuuke celebrity ng'ayimba nga Christmas tree akole hit kati gwe naawe omuntu eyayimba professionally omuntu amanyi kyokola otandika okwagala okuyimba nga Christmas tree olwokubanga yakoze yayimbye n'ayitawo n'asamba akagi so bino ebintu bya music mulimu okusamba akagi breakthrough eyo yes and sometimes when you breakthrough abantu abakwagadde mu kiseera ekyo beebo kati omuntu omusanga ng'anoonya bafanzi abapya lwaleero babaayo abapya naye nga be batono kubanga ebiseera ebisinga wano wootandikira okukuba oluyimba actually naddala ennyimba ezo ezisookera ddala zisumbuwa naye ate abantu b'okutta omubabiro ebiseera ebisinga be bafanzi be bafanzi bo we mwayimbiranga music ono yaliko akasengejja nti oluyimba luno tusooke tuwulirizeemu tulabe especially ku radio stations nti zaakolebwangako abantu abali professional mu kiki kye bakola nga bawuliriza nnyo music
avuga atya omuyimbi ayimbye atya ate nga temuliimu nnyo bintu bya bribe biocracy oyo ebintu bya bribe bingi nnyo olwaleero then social media ekyusizza music nti abantu bapiika ekintu kyabwe nga bo okwagala kwe bakuyinako naava wadde nga si kye kisinga obulungi kati olw'okuba nti society ebisiivinze ekyo bo baba balowooza kye kisinga obulungi so professionally banyinza kyogera ntya professionally good music sometimes taweebwa chance nti katuluweeyo chance tulabe sometimes good music taweebwa chance sometimes good musicians tebafuna chance breaking through olw'ensonga omuntu ava gy'avudde ng'alinamu kasente na bribinga media personnels saagala nakiyita bribe but bwe nkusasula engamba kolera challenge nga togikoze mu kwagala kwo yes nkolera challenge togikoze mu kwagala playingira oluyimba naawe kenyini oluplayinga naye owulira nga terusi owulira nga luyina ekibulamu naye oluzannya olw'okuba bakusasula that is the bureaucracy I'm talking about that is the naye nga professionally gye bali abantu abawuliriza music ne bagamba ono omulungi yes bagamba this is a nice song this is bino ebivuga bisaaniddemu kyono omuyimbi ayimbye usanga media zaffe nga zikuba ebintu ebiri substantial but anyway ogenda bagaana otya yes ogenda bagaana otya nga ye kyatadde kyawadde abawagizi be oba abawuliriza exactly so sometimes what they feed the society is what they take kati gwe ng'omuntu naawe olina kulwana kulaba ng'oyitawo ebisaawo ekikyo naye nga music waffe muzibu nnyo okupromotinga mu club bakuba biduduma bibuukabuuka tugenda na kigenda yes ate nga nabo batuufu balina business so buli omu alina waagwa era ffe gye tuli nga music waffe wakuwuliriza nga you enjoy when you're driving yes you're driving you're with abantu abakulu awaka oli ku mukolo basically actually nze nyimba nnyo ku mikolo ebivulu sitera bibeeramu nnyo okay abayimbi bangi oba abaliko ku regimu yammwe bakoze zi best bakoze zi 10 years bakoze kale ebivulu like ku Serena oba kale wayagadde yes nga ggwe nkyagala nnyo I have been talking about it like almost with every party I work with naye nga buli wenkirowoozaako finances zigenda kwetaagisa okutegeka ekivulu ku Serena olina okuba nga otegese miliyoni ya sente nga 100 Serena yo nga yo yame I don't know naye oba olina okuba nga otegese miliyoni nga 10 ekiringa kutegeka mukolo mbaga n'ogamba njagala omukolo gwa miliyoni 2 nga gw'olinayo miliyoni 2 obeera olina problem kitegeeza ku kyabulako 28 miliyoni 2 oyagala omukolo gwa miliyoni 2 olinako 2 obeera oyagala miliyoni 180 from people kitegeera kati nze ekyo sikyagala njagala nkole kyensobodde ekikujaamu time yange wetuuka nti ngenda ku Serena njagala mbeere nga neesobola nga sinnaba kutandika kunoonya ba sponsors biki then ba sponsors bano bwe mba mbafunye nga nnyongereza yes kiki kye nagambye I don't want to stress myself ntuuka okuba nga nina okukola marketing for that show nga n'amafuta sigalina
ne banna bakuyimbiddeko tolina z'ogenda basasula. Exactly. Olina okukola practice. Olina okusasula studio. Olina okusasula abakubi. Kati ebyo byonna bw'obibala osooka n'okola budget yabyo. Olaba nga tonnaba kutuusa. Ogumamuuko because obudde tukyali balamu. Mukama bw'aliba ansobozesezza nja bakolera show anywhere in Uganda. Njogera nyangu teweeteeka ku pressure. No, saagala pressure. Saagala kufailinga. Saagala mpanika olunaku ate lujjeyo. I know. Olw'embeera ya finance. Yes. So wabanga gy'oli ng'okkiririza mu Grace Nakalema okubeera nti obusobozi abulina obukuba Serena, obusobozi abulina obukuba Sheraton. Ya 20 years of Grace Nakalema. I'm available. The business. The business is open. I am there. Nina manager nyambako. I can share the number. Waba owulira ng'osobola okutegeka show. Tukwasaganya. Well and good. Okay. Era mu biseera byammwe nga nkyabuuliza ddala mwalinga n'okuyaayaana nga kati okuliwo nti omuntu akuba hit olunaku olwaleero n'abanga hit yeeweddeko ate n'abeera ng'ali ku pressure zizaako ki? Jjukira abawagizi bamugamba atu akapya kaliwa olwalaba ng'olukadde. Yes. Yaliwo naye nga gwaje creatingira nga gwe omuntu nti njagala kukolera ku Paceweight, nti njagala kukola luyimba olwaleero luddeko enkeera buli omu yamanyi engeri gyakwasaganyangamu ebintu naye nze nga nze pressure eyo nagifuganga ku lwansonga we nali nga nkola oluyimba olwasooka tewaliwo faani yankubira nangamba lwaki tukola oluyimba. The fact that naluyimba abantu ne balwagala then nensooka ndowooza ku ki kyenkola kyenzizaako ate era nazo ze nazzaako era nakiwa obudde emyezi nga 6 kubanga si kirungi okubeera nga you competing with yourself. Owadde munno collaboration yakagita weeks 3 otaddeko oluyimba olulala. You're selfish, my dear sister or brother, if you're doing that to yourself. You're doing that to yourself. Oluyimba wakaluteekayo mwezi gumu abantu tebannaba naddutegeera because si gwe weka akuba ku mpewo. Oluyimba luwa obudde abantu baluwulirize balutegeere naye tebannalutegeera ozizzaako oluyimba olulala simanyi anyway oba kikola ekintu ekyo ku regimu yammwe era kyaliwo sikijjukira kiriwo kati edda ng'omuntu ofulumya albamu omwaka mulamba nga albamu eriko ennyimba 6 ng'abantu beenoonyezaako lwe baagala. Album. Kati for example omwami likankuwe example ya omwami omugenzi Kafiiro yafulumyaga album oluusi mu mwaka ekya ne Kamiliyoni yennyini yafulumya album emu mu mwaka kubako ennyimba 6 abantu ne batulageeza nezikuba nga lwe baagaddeko oluyitawo airplay ng'etuwa radio stations azituwa airplay abantu ne balonda biyimba ki bo ne baagala albamu zino ze baagiranga ne balonchinganga. Yes. Kyekyatukozesanga launch tubaguze album mugende waka muwulirize ennyimba ezo eziri ku album. Owakati akuba oluyimba lumu nakola concert ekimusala ate n'atukaabirira ate abaana nitubuuza ani yamutumye musala n'atukaabirira business amabanja baasika ate ebyo saagala nze siyagala bbanja era sirina nyinza okuba ninayo omuntu omu ammanja ate ammanja lwakuba nafuna obuzibu nafuna accident naye nze siyagala bbanja nti ebbanja era nsaba Mukama ansaasire ne bwe ndiba ntwala aleme kuntwala nga nina amabanja bantu batekula kubulyaza amaanyi abannaabwe ntya
era bandyazaamaanya nnyo ate mwenna abandyazaamaanya mbateese wa Katonda abawaabire wa Katonda. So ng'otandika okuyimba wakyagala nti kaŋŋende nnyimbe watumanya abasinga batugamba nze natandikira ku kyaki kyali awo nti banoonya muyimbi w'okukyalo ne bakutwala nti oyimbe watandika okuyimba? Okuyimba kwange natandikira ku ssomero first of all nga njigiriza n'abaana. I remember when namala P7 waliwo essomero lyali Ntebe eyo ne ntandika okubayigirizanga like during music festivals wabangawo music festivals ezo nga bagenda baziyitanga batya nga bakola competitions within schools and then after school regional district level ebyo national level. Kati nze nakitandikira mu primary then bwe nayingira secondary netandika okuba nga ngenda ku masomero ago nembayigiriza bye nayiga mu primary. Ngwa primary atoyigiza ba secondary? No, as in when I was in primary school, nenjoininga secondary. Ati nengenda mu primary school, nenga ndayigiriza what I learned in my primary. Nenkola kasente. Kati nembera nga nyimba ne mu church okuva primary 6, primary 5 mpaka like senior 5 awo ati we navire Ntebe. Naye nga wentyo when nali nembera mu church Liberty Worship Center bwe bityo. Then nina kayimba ka guy bamuyita Titan Takuba in 2002 when nakawulira ku CBS nengamba I will sing. That is the music when nandiyagadde okuyimba. So that guy inspired me with his beautiful song. Kwegamba kyekiri kye nakugambye nti buli mulembe n'ebyayo twalinga tuwuliriza kadongo kamu biki kamuwulira naye nga tasobola nga mpulira sisobola kukola kubiyimba nga nze nina njukira ngeri gye nali nava mu church kati nga bwewuya Anna Marion tutte emmeme yange ng'ogenda owulira mazima ye gwe nasiima ng'ogenda owulira nga muli mu line yemu nti obwongo bwange obwalinga buyiiya nga we nawulira that music nemmanya ye nja kukola ki nja kuyimba. Okay. That is how I was inspired. So nenjogera ne muzeeyi wange mwami Mukasa nemugaa taata njagala kuyimba nawulidde n'omwana ayimba kati nze nalinga siwulira music genres ezo nga siziwulirangako mu Uganda kati nga idea mpulira oluyimba munze naye ng'ate sirina wenkola ki wenkoppa oba okitegeera si kukopa as such but idea eyo okugifilinga nandibadde nti essimu eno nsobola okugirowooza oba nenkuba ekifaananyi ku kiki kyenjagala naye ng'ate physically and emotionally sinnakifiguring out nga tekivaayo bulungi. Kati we nawuliriza omwana oyo ng'ayimba neŋŋamba yes I will sing. Katonda n'atuleetera ba Mati Nyangume in 2004 ba Betty Mpologoma ba Silver Kyagulanyi da Sophie Nantongo's Blakusaasiras kati mba ndi awo okusaasira n'akuba sweet wange I love you. When yakuba sweet wange I love you, the fact that we went to the same school, we were OGs and OBs, we were in the same school. Kusaasira the Saha waliwo gayo bamuyitanga Mr. X waliwo gayo yafa no Mr. X muleke muto waliwo awo gayo ba Ax oba biki yafa waliwo abaana bangi betwali tusoma nabo kati nempulira kusaasira oli ng'ayimba nengamba yakuyimba nenoonya kafe actually nalina nga olwo ngenze mu studio nemunoonyaako nemugamba this is the song
nakoze oluyimba ngamba lulungi ki. Then 2004 by then nga mulinawo studio nyingi. waliwo studio nali manyeemu yajja tabula endala nali sizimanyi. olwo gundi yali tannajja ebiseera ebyo Dr. T yaliwo naye nze nagenda wa Joy tabula. Dr. T yaliwo mu Kasiwukira. Naye nze omukisa gwe nafuna gwali gwa Joy tabula kubanga bosi wange ku Dembe FM yaŋŋamba genda ewa Joy mukubidde mukole program olwo. By then we watandikira Dembe yali. Yes. Era Dembe erudde. Yeah. Dembe eri mu myaka ng'emu. We are the pioneers of Dembe FM. It started like in 2003 oba? Eruddewo like in 2003. Yeah. We are the pioneers. Okay. Twali bavubuka naffe bato bato. I know. Kati omuntu nga wakuwulira kati agamba abo badda. Kumbe mwali bato ya. Twali era tuli badda. That is the fact tukuze. Just lwakuba tetwagala kukkiriza. But we are grown ups. Ate omuntu akulira ku myaka emeka. Tosobola kubanga obadde ku media emyaka 2. You are still ng'okyagamba okyali muto. Honestly speaking, ne bw'oba watandika olina emyaka 16 oba mukulu. You know, yeah. So in 2004, that is when I met my former boss, Peter Kaba. Nangamba, kuwulidde ng'oyimba mu corridors. I used to do the jingles in Mudembe FM. Nankola nanyeema yimba obuntonto obugenda kumpewo. So yampulira n'amanya nti hey, this girl is talented. Yampulira mu corridor nali nyimba. Naka this girl is talented. Nangamba genda mu studio wandiika oluyimba. Ng'olumaze okukola kana akayimba mukama ke kaali kabukuko. Yes. Keko ke nawandiika bwe yaŋŋamba. Gwe wandiikire. Bwe yaŋŋamba wandiika. Nagenda bugenzi waka. Nendowooza ku situation gye nalimu. Nempandiika. Kuwandiika kuno wakulinako ideas? Okusooka mu secondary life nawandiikanga. Kati nze nalinga sirina nze olaba byano abaana we bakulira that age myaka 16 nabeera nga ajjuza ekitabo nawandiika obuyimba bw'abasiringi nze ebyo saabiwandiikanga nawandiikanga byange oluusi nga majaani naye nga ngakoze eki nga wandiise nempandiika school anthem kagamba nga nina creation nempandiika emizannyo ng'ebyo bwentyo bwembeera. So we natuuka ku ky'okuwandiika oluyimba lwange kyanyanguyira nalowooza ku situation gye nalimu essaawa eyo nalina situation gye nalimu. I was in a relationship but it was a situationship I think. Abayimbi muwandiika ennyimba because of situation gy'oyitamu? Sometimes. Sometimes. Naye nina oluyimba lwe nawandiika ne lunnema okukola. Nga ne situation. Soka yake Grace nga situation eyo munjogere nyankaniza n'ava mpandike katabo ku byempisa mu relationship ngenda wandiika akatabo nawandiika oluyimba erunema okukola nga ngamba katubawase kati nga ngamba n'abasajja lwaki tetubawasa lwaki batumanyira okutuuka ku kino ekitegeeza abasajja akamanyiro kaabwe kaava dda. Kati negamba n'abaana bagali beetaaga kuwasa n'omugamba komawo ssaawa 2 ewaka. Naye oluyimba lwannewafulumya naye ndowooza nfulumya. Guys, what do you think about that? Tulufulumye tulukole kati bawase kituufu tufulumye bayita naye oluyimba lwannewafulumya. Okimanyi nti eriyo abantu like nga naye akirowoozaako naye gayo namanyiira okitegeera kati nabo bano abafunye oluwenda. I wasn't so bold. Ennyimba ezo wezityo ezibisajja n'abantu sometimes nziwandiika naye nezinema okukola ennyimba eziyomba. Wano tulina abayimbi be twawanikiranga ye buli lwakola oluyimba aba ayomba. Kati nze ebyo oluusi mba kati kyekiri kyenkugambye nti situation osobola ogiyimbako but still nobeera nga ate tosobola
tosobola kukita okitegeera you can write about the situation naye nga gwe nature yo kati nze nature yange saagala kuyomba kati kizibu nnyo okufulumya oluyimba oluyomba era we nafulumya oluyimba oluyomba abaluyita tokubandeka mwoyo naye kati onoonyeza kisebo ng'agamba osobola n'okuba atolinange esimu okuba yaki ogimalako n'omuliro ndeka tonkyankalanya era olabanga okuyomba kwange tekwali serious wali unserious okitegeera nali manyi bawandikira buwandikiza ennyimba osanga awo singa nze wandikidde okuggyako ekyejo waliwo guy yalumpandiikira then Jimmy the writer nampandiikira Niigiina then Muzudde naye yampandiikibwa Jimmy the writer and then Omuggalanda waliwo Jim bamutagaye Jim yawandiika balikuluulira kaliba nawe Jim yampandiikira Omuggalanda oba Jim ali luddawa I miss him. He wrote a very beautiful song. He was a very good writer. Naye oba yabivamba he was a very good writer. So there's a nyimba ze by then or by that time tekyali nga kizibu okutwala oluyimba ku radio oba ekyababeeranga kyangu tekyabanga kizibu okutwala oluyimba ku radio lwansonga wabeeranga omanyi ani gw'olina okwogera naye gw'olina okutuukirira ate ofa gateeka luyimba simanya ndiwadde mukubi wa radio simanya presenter ki oliwo oli abeera mu production yes waliwo omuntu akwasaganya music be babeera mu production right era watuukanga ku radio ne bagamba mwami gundi Kasozi yakwata CBS yakwata music so tekyatubeereranga kizibu ate ng'owaayo oluyimba nga naawe okimanyi nti lulungi kati tugeze ntuteyo n'ava olwango olubiri baalukubanga oba tebaalukubanga ate nga balukubira ki bateeka wali baluteeka wali ennaku zino ebiseera bye tulimu balugimu yaffe okuwemula kususse mu kuyimba tosobola kukwata simu yo tugeze olina esimu opulayinga TikTok oli ne maamawo oba olina ekitabo kale omuntu gw'oswalira ogenda okulaba nga oli yatadde oluyimba gundi ng'akitadde ku sowaani I know anti ekizibu nti nno bannayuganda bangi tebalina mirimu tebakola ba idol idlers bangi kati buli obwongo bwe bubeera nga buli idol ogenda okumaliriza nga byolowoozaako bye bikufuluma mu kamwa bagamba waliwo olugero olugamba nti bakiyita waliwo n'olugero mu luzungu an idle mind sijjukira bwe balwogera but omuntu buli wabeera nga talina byakukola naddala nga ne gye yakulira talina gwaswalira agenda kufuluma omuntu yenna nga talina gwaswalira tolina gw'oswalira n'oyongerako ekyokuba tolina mulimu kati gye wakulira baakula bayogera fa ebigambo tebabyambaza kati yawulira nga kya bulijjo kati najja n'akwata idea ze ate n'aziteeka mu batalina byakukola neera nabo ne babeerawo nga bawuliriza muyaye yakubye ekiyimba awo n'awuliriza kati oyo abawadde amatu bo nabo baba tebalina kyakukola kuba balaba enduulu naye ng'ate enduulu ziba bbiri waliwo ey'okusaakaanya eyeewuunya kati gwe wooziraba ayimba olowooza ti bali happy okitegeera naye ate ekyewuunyisa still yaba abamu ne bateeka ebivulu ne bijjula kati bannayuganda nabo munange bya stress free kubanga eyo audience yamuba mu buildings kati naye abeera ne audience omusaasira naye tomufaako nnyo kuba sigwa wamukuza ate sigwa wamuliisa kati byayogera kasasiro we amufunamu sente tolina bw'oyinza kijjawo but it is very bad naawe bw'onaazaala abaana bo kale tulabe oba onaabawo ennyimba zo ne baziwuliriza it is very okay gwewemula
naye lyenda ng'owezezza emyaka 45 ng'abaana bo bagenda kubeera baki bagenda zaala abazzukulu tujja ku mukolo yes tujja ku mukolo bakubire oluyimba lwewayimba omwana wafulumireko ekisoboka kati woba okimanyi nti naawe oluyimba lw'okubye tosobola ddu kuba in future 10 years omwana wo alufulumireko ng'afuluma ng'omugole please style up style up sina nnyo kyamaanyi kiyinza bagamba kuba sinze yabakuza but it is not nice it's not nice at all kuba ate abaana baffe bawuliriza ennyimba ezo ne gye tutabeera ate bo bambi abato ddala bo bayogera bwogezi naye nga amateeka agafuga music mu Uganda gakole oluyimba bwemulembe gwammwe gakolako lwaki mulukuba lwaki muluwa airplay kumpi media gundi zano zezipromoting oba obuwemu kuba tosobola kuba luyimba lwesitaza sigenda duwuliriza na mumbejja nteekeko oluyimba ng'omuntu awe kyoba olaba musiki wammwe akyasigadde nga ye musiki gwe tulina si kirungi osanga omuyimbi nga mulungi ng'akuba lwaga mulungi ateeka mu vidiyo abaana amabina gali bweru kyokka ne baluwa paapula ku TV nali ndaba TV ne ngamba omwana wange sooka oggyeko awo ku masannyalaze tulabe uniti zino ezifudde anyway it's not nice ate nga mwe mwayimbanga ng'abantu bambadde bulungi n'ogwoyambala munnange era bakulaba si kumala kunama tukunamira nze waliwo olunaku lwe nakunamako ne nejjusa lwaki nakunamye nange nali muwala muto naye nejjusa lwaki nakunamye nakuba kati intaneti essaawa eno kizibu okubufuna naye ngeri obufaananyi gye buli eyo mubukedde mu biki naye olwaliro bwe kafuluma mpulira bulabi ate nga saalabika mpale saalabika kino just ebisambye ebyo mabega eno omwana yayimirira bw'ati nali ku stage nga wali jjukira stage z'edda waggulu omwana nayimirira bw'ati akakuba naye nga bw'oba oyambadde olugoye nga luwanvuko abange talina ngeri gyakakuba kitegeera so sometimes we also have to think about tomorrow tolowooza kyaleero kyokka ekiriwo mu ggwanga kati tugenda mu bululu omwaka ogujja politics oba nkiyite kyuka kyayingira mu industry yammwe gwe sikulabangayo nga weetabyemu tolina sayidi njirina sayidi osobola ogiraga ate nina gwe mpagira naye olw'okubanga nze ndi muyimbi ate abantu b'ennyimbira bonna baggwanga I have to be neutral saagala kulumya abawagizi bange abasayidi eno basayidi eri kitegeera ekyewuunyisa nti sayidi eno n'eno nze nina wano ate wakati wennyimiri okuuma abawagizi bo kati ebintu ebyo saagala biyingiramu nnyo naye ng'ate nina gwe mpagira kitegeera naye saagala kulumya abo abandowoozaako ng'omuyimbi waabwe tandika bagamba kakati nogende nobikibikya saagala naye nga nina kyempagira nina ne gwempagira ne gwenzikiririzaamu era wembeera eyo nga siri ku kamera bakyali bange mbagamba kwata wano kwata wano oli nnyo toyagala kuvaayo saagala nnyo ebintu ebyo ate n'ekirala ndi mutiitiizi saagala mbere mu wagoni eyo simanyi ngenda mu bululu kiyagasa akube simanyi ate bankubye banninye ate nkosa emirimu gyange sibisobola essaawa zino ekibiina kyotawagira bwe kivayo nekigamba bayimbi tuteekeko ku lisiti bayimbi ki tunoonye Grace Nakalema atuyimbireko kibiina kyo kyotawagira naye olw'akasente togenda sente nzaagala nnyo ne opportunities nali nzifunyeeko naye wali ebintu ebimu nga ndowoozaako ku makya what will happen ku makya na miliyoni ezo 3 maze ozirya
So sente it is not the end of the world. Sente nja zifuna mu bawagizi bange ab'emikolo. Nze decorating emikolo. Nja kubeerayo mu decoration wange. Nina bandi. Nja kubeerayo mu bandi yange. Sente za politics as per now sizaagala. Era togenda kulaga side naye ng'olina ky'owagira. Era waliwo olunaku lwe nakeera nga simanyi na lwaki nina wendi. Ebimpisa si bulungi nga it's okay. But I wasn't happy about it. No, it's okay. Kachiyite. I wasn't happy. Umanyi ng'omuntu wanaakuyita ku mbaga. Ng'embaga erina kala. Kati gwe n'osanga oli mu mbaga erina kala. Nga kati. Nga bye boogerako byanjawulo ne kwekyo ky'obadde olowooza ekikuleese. So that is the situation that I was in. Nempulira bubi nnyo. Si kugamba nti oba sibaagala, si kugamba nti oba kiki but saagala kubyetabamu. Okusevinga abawagizi bo kuba abawagizi bo buli mwawagira kyanjawulo. Exactly. Nja kusanga olwaleero ng'omusajja agenda okumpa ssente ez'omukolo gwa muwala we wa NRM. Nkeera nsanga omulala agenda kumpa omukolo gwe nga wa NOP. Omulala wa FDC. Kati abo bonna nze ngenda bakola ntya nga namala okuvuma ebibiina byabwe. I get your point. Lwaki? Kuba politics is a funny game. It is really funny. Kuba anytime kuvumirira ebintu by'oyogera bya busagwa. Like okulaga nti ndi watuufu wano wendi we wakyasinze. Oyinza okumaliriza ng'ogerera gavumenti terina kyetukoledde. Politics by the funny game. It's very, very funny. So I don't want to be in that. Okay. Ku mulembe gwe mwayimbira. Buli muyimbi kyali must okubeera nga wa group. Nedda. Kyasinziiranga ku gwe ky'oyagala. Naye ng'ebiseera ebisinga ebyo batwalanga mu group kunoonya mirimu. Butabeera idle. Yes. Kugamba afulumiza oluyimba njambereko business. Ayagala abeere n'awantu waakolera. Office. Kati buli we mwakolanga group ng'omanya nti mwegasse mugenda kuyimbira abantu babawe ssente muveewo mugende ewalala babawe ssente. Omanyi agali awamu egaluma ennyama. Era ky'oba olaba ndowooza nange ndowooza kyankosa okubanga sirina group. Kubanga saafunanga opportunity zigenda kutuuka ku bantu ekitegeera nga nnyimba bwomu. Olw'ensonga nti nalina omulimu ogunkuuma nga ndi busy. So singa nange saalina mulimu nandibadde ndina group. Kubeera nasooka genda mu Diamonds Production. Yes, nga sirina kayimba. Bangoba mu singa myezi 2-3 bangoba nga sirina luyimba. Nga luno Mukama nsaba ntonde mutonaba. Kate saagala kukola bye baŋŋamba. Saagala kubeera muzinyi. Kati nga ng'azina okanidda. Muyimbi. Ate tonafuna luyimba. Kati oba obasumbuwa. Rebecca Jingo namulaba aliko omuzinyi. Singa nefina aliko mu Diamond. Be nasangayo abo. Kati ne binnema. Amazina togasobola. Nga sigaagalira ddala. Twala bintu byakwefufulafula. Saagala bintu ebyo. Twalinanga ekisiige kye baasiiganga amazina ago. Kati ng'ate bambala obuntu nga buliwe olaba nga bukete. Ate mutuufu tosobola zinira mu kiteeteeyi kino era olina kwambala obulya. Kati nga ndabira ddala ndi muntu wanjawulo. Ndi different person. Yes, I'm an artist. Naye ng'ate waliwo yesisobola kukola bagamba kyuka eno nze nkyuka eno. Kale bambi I wasn't talented there. Nga nakitegeera naye bo bali bakama bange bamanyi nina mputu. Naye nga kiganye buganye because nze ng'omuntu sikyagala na I'm not talented there. I don't feel it. I don't like it. Kyekimu n'okunyiga ennyimba z'abantu. Obeere mu bandi onyimbe copyrights. Kati kyannema. Kubanga nali siri oyo. Nakati olaba nina bandi nwana okuyiga oluyimba nange bwe mala akayimba kange nyimbekaako omulala akannyumira naye bannange biivaamu mu mutwe
tuka ku stages sikijjukira so ebeera nature sometimes ebeera nature abantu ne bagiyita okwepanga naye ng'oluusi ebeera munjogere nyangu olina principles ezo by'oyagala si principles as such naye waliwo ebyannema ng'omuntu olaba naava okimanyi tosobola kubeera nzikulu ng'olina amagulu omanyi nti olina amagulu nzikulu g'ayina naye bakutuma okudduka so ebeera talent omwana akwata ennyimba 100 mu mutwe oyo muveeko wattabbu era babawa ekitiibwa abanye abaana bayimba live band my friend nze mpa ennyimba 2 nzimalako omwaka okuziyiga naye ng'olwange lwempandiise lunyanguyira so that is the difference naye nga babaana battabbu ate tubayambeko let us help them kyenalaba ku bayimbi abo abayimba live band waliwo omwana we bamuyita Diana kiba kizibu okuyimba olulwe aba akisobola naye andowooza n'obudde bwawe kiki kubandabanya abaana bayimba live band ng'okuyimba ekikyala naye ng'ate ez'abalala akikuba anti ez'abalala zimba bulungi nnyo okusinga ate olulwe kyekibeerawo nti acompetinga within him or her n'abeera acompetinga with himself kati kimuwa obuzibu okuyimba olulwe aba tamanyi nduyimba entya kubanga alina ennyimba nnyingi mu mutwe kyekyo omuyenga you can do it omuyimbi w'aba atandika okuyimba oba buli muntu oba atandika okukola kyakola aba n'ekiruubirirwa kye Grace Nakalema watulakawo n'ogamba kati ntandika okuyimba njagala kuba sita okyokuba sita kino oba okisuubira oba okyewulira nti mmanyi okuyimba ngenda kuba sita oba kijja buzi okuba sita omanyi amaanyi agemanyi galeeta buli we weemanya okufuna amalala kati nze nayimba buyimbi Katonda n'agabirira ekyo kyasaanidde okumpa kati obwa sita bwange mmwe abalabi bange mmwe abanjagala ye mmwe abampita sita naye nze seeyita sita nedda nange mmanyi nti ndi muyimbi era ndi muntu ng'abalala ne bonsanga mu mbeera zange waliyo abayimbi neyeebika obukokolo mbw ate omulaba kasasiro ku maaniina kyokka nze yamusookayo ku tv ezo namusanga neyeebika kakaya nataka ku masiko bagenda kundaba ne mubuuza bagenda kulaba wajja ku tv bakulabe era namugamba badde mayi be bafaani babakwagala nasanga omuwala mutawuni ng'atadde teyali masika esitra ng'alinga abasiraamu ankubira ajja mulagirira saaluuni nemuyita nako semala ne bugalinda gwagwe mpiseeko ng'oli musiraamu ati bagenda kundaba mu moolo no fine oli sita naye ate obeera sita ndowooza omubeeyo eyo okimanyi bw'obeera kamiriyoni n'ogenda ku mudaala gw'ennyaanya wali n'ogula okimanyi nti oyo mukazi abadde taagana muziki wagenda mwagala agambe kamiriyoni yanguze fine mu music industry waliwo wetukoma